King Saul sibo wa Jerusalem sai nakati wakavaayo wafuna ebi ennaku zino emabeka ko wagaya ne Shiba namuweza padi nawe nakuwa eza company number wazo ne bajemba ne bakuwebi omwana wa Jerusalem sare yafumbe uwo kali agamba ndiki tamwaga avuma okufa bufi mwamuvumo okufa former RDC we Jinja Eric Takwa linda ko mareyo Edikenzo yakakuwa milioni ya 10 wagasa yininga ne wagenda makaga Jerusalem sare wa it is okay sinagana ne lwatyo bero pretending nga buli kasera ne mutuvumisa no tulaga nti noli wacha nnyo oyinaba emundu weza ezotamba nazo aba majaba era mwate munumba bagana King Saul kubanga avuma ne mundu ni mujja kumukuba kuba mutuma ndowooza amumanyi King Saul ina maje ne patron ne pick up yenyine mugoberera mwana wa mukuru yazalibwa maka bazukuru ba Jerusalem sare aba beyazala mu mwana wa Jeno bino menjoga Jeno andaba ku TV kati ntumanyi mulabi wa kimanyi nti Jerusalem sare andaba yawa viewer neruli obani yali amwogerako twaliyo yali ani amwogerako namugamba namkola ati ngayogerako King Saul kakati kubonna nze naliko ne babajjabo nga bakute babatutenenuzira nga bayina olunana nabitekisi siri kyerabira nga fetuwoza people power era wowe nga batulimu nga bayina nzibu nga gobakolera nga nze simanyi gobakolera nga ndaba senda empya tuliye okufuba ofiti kolaki kakati kubonna ani akubyani emiggo benjogerako bakimanyi bajjo namala mufukira kizibu ne muwaiza nti yanzara